Alright. Tuli mu kutandika. Mpitibwa Ronald nate tuzene kano. Kino Nigeria anti mumanyidde eri muzabazungu. Nerero kano kalesi. Waliwo yakampadde. My sister Chisache Monica nkutumiddeko nnyo. Webale ddala bambi. Tugenda maaso n'entandikwa. Nigeria leero kye tuze nakyo. Hayi tugenda kwa tukakwata mpola tukategeere. Bakaisa signs of the end time. Oba obubonero obw'ebiseera eby'enkomerero. Mu kutandika twatandika ne chifu. Yali aleese emaali. Yamugamba tulirako bambi owulire mirembe. Yamuuza kiki oyagala nkuwe nti tewali. Oyagala byakunywa byakulya. Oli mulungi nnyo kigwanidde okulya. Namyalo yagamba nti asagala kulya bambi. Nti otomanyi chifu kirabika nawe saba kyonna kyoyagala nkuwe. Well, Chief, if you insist. Ti chifu bwolemeddeko. Wow. Oba yamugamba ki? Yamugamba chifu sina kyenjagala njagala gwe. Chifu yasanyuka naganze nandiwo. Tireka neyambule. Musajja mukulu laba. Kati mukweyambula. Abadde omuntu. Yafuuka ekyo nti gwe todduka. Chifu yimirira. Yagamba bambi tonzita. Bambi nkwegayiridde. Byonna byenkozesa onsonyiwe. Yagamba gwe sigenda kulumya. Nzize. Okukusanyusa okuwa omukisa. Sirika. Gwe. Oyina ogenda oleeta abantu bangi Bwakabaka bwange. Yagamba nti bambi nkwegedde ensonyi wasaagala bikola ebyo. Bamukwatako chifu. Eri namba 666. Oba mark of the beast nejja ku kyenyi kye. Namyalo yabula. Chifu yagamba lindako. Yawulira nga ate linda. Ate nga mpulira mu ngeri y'enjawulo. Nga jakwate engoye ze. Njagala wekkanya yafuluma. Oyogola bavunaanyizibwa n'okwambala tayambadde. Mu office emu waliwo ekizibu ekyalabikayo. Okyatuka mu office naye n'atunula. Najja mu ntebe y'omukulu mwatuula. Eno tukyagitandika. Bannange. Abagenda okwebaka ekiro. Kati waliwo omukulu oluvannyuma. Kiri ekibadde mu ntebe ekyawulira ng'ayingira. Kwe kuwulira mu ntebe bwe yatuula. Yawulira nga alinga alina kyatuddeko. Yawulira nga akyuse. Tugenda maaso. Abakyalya waliwo omukyala yajja nti wasibye otya? Yamugamba tula oyo nno musumba. Yamugamba musumba nina ebizibu. Genda maaso ombulire mwana wange kiki? Simanyi kyakola musumba. My husband is always hitting me. Nti mba wange anemye okutegeera. I'm tired and sick of this marriage. Nkoyo obufumbo buno njagala otunulira omukazi oyo. Me as if I was his punching bag. Nti ankuba empi ebikonde as if ndi punching bag. Wetegereze. Bagise signs of the end times. Kati yasituka. Nagamba musumba kanzije nkulage wankuba.
eyali yazze okumulaga yagala munyoge n'agamba mu linnya lya Yesu. Kasayita Yesu kiri ekibadde kiwulidde mu ntebe ne kivaayo n'agamba mbagoba mu linnya lya Yesu. Amaanyi ag'ekizikiza gali galumye musumba yagagoba. Amala okusaba nga takyabiraba nga bigenze. Yagamba Mukama nkwebaza kubanga omwana kano gwafudde owedde mbabeera wadembe ddala. Yeeyongera okusaba teri kyakulwanyisa kibayisibwa ku lwaffe ekigenda kulaba omukisa. Kyonna kibadde kisa okulwanyisa ofiisi yange n'obulamu bwange n'obuweereza bwange olw'obutuukirivu bwo Mukama Taata tekigenda kulaba mukisa. Musumba yajja n'asaba nalangira omusaayi gwa Yesu mu ofiisi ye, ku baana be, ku mmeeza na buli kintu kye kyonna n'akirayiminga omusaayi gwa Yesu. Kati wuliriza twaddako eno mu kanisa endala. Abakkiriza Katonda mugambe amiina. Abakkiriza Katonda gw'empeereza mugambe amiina. Gulumiza erinnya lyange. Yabagamba praise my name. Ne bagamba amiina. Olw'okuba bambi titugenda mu kitabo kya Mutume Yokaana essula ya 15 okuva ku lunyiriri olusooka. Ekigambo kya Katonda kigamba nze muzabbibu omulungi omutuufu ate kitange ye yagulabirira. Buli tabi lyonna eritabala bibala ngutte nditema, buli tabi eribala ebibala alitemerateme addaalyabira bulungi lisobole okuleeta ebibala ebingi. Kakati muli balongoofu olw'ebigambo lye mbagambye. Mubeere mu nze nange mummwe ng'omuti bwe tosaba bibala nga teguli ku muti okugira nga gwe kute ku muzabbibu nammwe temusobola kubala bibala ng'ogyeko abo bali mu nze. Nga bwe nabagamba nti nze muzabbibu. Wuliriza ebigambo by'ono omusumba nti era kitange yalabirira yagutemeratemera. Ne bamusiimula akatuuyo. Omuzabbibu yenze eyakka okuva mu ggulu okugyawo ebizibu byammwe n'ebyetaago. Wuliriza omusumba ate waliwo alabirira nga kitango ye yasindika ajja kubeera ekiseera kyonna ng'alabira omuzabbibu. Kyova olaba agamba mulina okulemera mu nze nange mumwe kubanga nze ne kitange tuli omuntu omu. Tugenda maaso. Ekyomugaso nnyo mulina okunzikiririzaamu ebizibu byammwe ne biggwawo. Wabe wagamba nti amiina ku lwekyo mulekane amiina enene. Bw'obakkiriza ekigambo kye kigambye egamba amiina mulekane amiina. Wulira nti abakkiriza nti ndi Mesaya mugambe amiina ko n'abantu nti amiina. Mwegerizanga nnyo ebigambo bino abasumba bye boogera abamu abagambye nti abakkiriza nti nze Mesaya mugambe amiina nabo ne bagamba amiina. Tugenda maaso mu lunywa lw'ekkumi Yokaana 15 ekigambo kigamba senga mukuma ebiragiro byange ne mulemera mu nze ne musigala mu kwagala kwange nga bwe nkumya ebiragiro bya kitange okwo waliwo okwagala.
agamba singa mule ebigambo bye bagamba muwulirize nnyo omusumba ono. Because I have kept the commandment of he that sends me. Kubanga nkumye ebiragiro byo eyantuma. He has given me love. Ampadde okwagala. I have abided. Nnemmedde mu ye. Same way I tell you. Namwe mbagamba. Do. Mukole bwe mutyo. Where to go. We mulaga. So you must abide in it. Musobole okubeera mu ye nga nange bwe ndi mu ye. So you can get my love. Mufune okwagala kwange. My Father's love. Okwagala kwa kitange. Abided in his commandments. Kwatulagide mu biragiro bye. Tugenda maaso wuliriza omusumba byayogera. So you can abide. Musobola okusigala. That is the saying of the word of God. Ekigambo kya Katonda bwe kigamba. 15. Yokaana 15. Olw'ekumi. Praise the Lord somebody. Ti Mukama yeebazibwe buli muntu. Lord somebody. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord somebody. Mukama yeebazibwe. Katujjo akola gwa kusiimula ntuyo za pastor. My Lord, Ono yajja. tried all I can, but will not avail. Yagamba ngezaako buli kimu bambi naye ebintu biganye. Tulaba firimu eyitibwa Are you ready to receive my Lord as your Savior? yamugaa weetegese okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Signs of end times ye tuli mu kulaba. To protect. Okkiriza kukuume. Tuli mu kulaba ebintu ebigenda maaso mu mulembe gwaffe guno. Mu mubiri gwa Kristo. The mark of success. Toyina okukkiriza ofuna akabonero ak'okulaakulana ery'ennamba 666 gye twalabye nga waliwo abantu ob'emizimu egyalumya omusumba eyasoose omutuufu gye byabadde nga birina ennamba eyo. I anoint you. Kufuukako amafuta. The soul shall belong to my Father. Ojja kukkirizibwa eri kitange. I'll see you. Ajja kulaba naye njagala olabe Successful in life. amuteekako obuntu busatu ku kyenyi. Receive the anointing. Titwala amafuta. Receive you. N'amuteekamu amaanyi. Receive. Twala. Ku kyenyi. Pastor ono mufere. Ye osajja wattu yafuna akabonero k'ataamanya. Afuna emizimu gy'ataatega nti ono pastor aliko amaanyi ag'ekizikiza. Ono yasigala mutwe. Basebwa ne bannyabo. Nze kyova olaba siwaayo omutwe gwange buli muntu kunteekako engalo ze. Abamu mwabagenda buli wagambye jangu kusabira enojja nti neteekako omutwe noteekako omutwe. Nze nabigaana. Simala gatekebwako ngalo zo mb'onsabira. Kubanga sikumanyi. Twaddako mu maka g'omusumba oli gwe twasoose okulaba omutuufu. Eyabadde mu ofiisi n'alumbibwa emizimu. Tukyagenda amaaso. Mujja kunsonyiwa akayiseemu akatonotono naye kagenda tereera. Katono yali mukozi. Bwe bamulekanga n'abaana obuddewo obweddembe ng'amaze okola emirimu gye. Yabayisaako mu kigambo kya Katonda abasomesa Bayibuli n'abayigiriza. Nti abaana ba Katonda beerega tulina okugondera ekigambo kya Katonda. N'abazadde bafulina obassaamu ekitiibwa. Baba kyayogera taata yakomawo ne maama. Ne bajja ne babasanyukira n'omukozi n'ayimirira. N'atukunda ye mukozi. I can see you people are enjoying the word of God. Pastor yagamba nti mbala omunyulo ekigambo kya Katonda. Because in the presence of the Lord. Kubanga mukolo Katonda mulimu essanyu eringi. Keep it up. Musigala ng'okola ekyo. To remind us. Otujjukira. Bible say. Bayibuli egamba. It is not the hearers of the word. Si muwulizi w'ekigambo. But the doers of the word. Naye tubeere bakozi ab'ekigambo. And so you must listen attentively. Kati muwulirize bulungi mwe baanamwe. That you practice what you learn. Ate muyige ekyo n'atukunda ky'abasomesa. God bless my children. Mukama awa omukisa abaana bange. We have to leave them to continue learning. Yagamba mukyala tusooke tubaleke bamalirize okusoma ekigambo kya Katonda. Tukyagenda maaso.
ne firimu. Signs of the end times. Kakati Natukunda Natukunda yasigala abasomesa ekigambo kya Katonda. Tugenda maaso. Kati bwe twavaayo waliwo kapo eme yagenda wono paso omufere. Bali balina ebizibu bingi, omufere n'abagamba amiina, mukkiriza amiina. Timugenda kwekubisa obulolo. N'ebigambo byasaba tabyatula kuggwayo buli bagamba amen. Timulya bya kitange. Amazoba se yagamba kiwedde. You can now go to work. Kati osobola n'okola. I'd like to spend some time. Okujjako njagala kubeera ne mukyala olunaku olwaleero. Relax before I go home. Njogere naye mu counseling then ngende waka. Your house. Good. So I'm very happy to meet you here when I come back. Well, Bya Mukama yagamba. I'm very happy, sir. Titewali buzibu musumba kangende nkole. I'm good. Leka omukyala akuwa ekyokulya akulabirire. N'omwami weesibula mukyawe ne kapeeke ono pastor yamutunuulira bubi. Omanyi bambi musumba wo ye yali amwesiga nga tamusubiramu buzibu ki buzibu bwonna. Basigadde babiri mu nju. Bwe yamutunuulira atandika kumwenyereketa. Tugenda maaso. Mpitibwa Ronald ku 0747 512041. Yamubuuza ekisenge kiriwa. Ekisenge ayagala kyaki omukyala bambi. N'amutwala mu kisenge. Kakati njagala olabe. Eyazenga musumba. Oyo mukyala abadde ne bbaawe ng'abasabira. Bwe yamaze obasaba n'agamba genda okole emirimu gyo giteredde. Kati mbw ali mu kumusabira mbu. Mu kumusabira akabonero kali aka 666 mark of the beast. Kalabika ku kyenyi ky'ono omukyala bambi ekyatamanya. Ono omusumba mufere ali ku mission. Sigamba nti abasumba bafere twalabyeyo omusumba omutuufu abatuufu gye bali n'abafere gye bali. Yamugamba nti okuva n'olwaleero baawo talina kukwata ku mubiri gwo oli wange. Okuva n'olwaleero nti nzikiriza. Omanyi abakyala abo Katonda batonda nga bagonda nnyo bagonvu. Ono ng'amaze okusabira omukyala w'abendi. Amaze omu-initiating amutaddemu emizimu egya buli kika. Najja yeetereeze. Njagala weekanye, njagala otunule bambi. Olabe. Era bw'omala okulaba. Obeeko ky'oyiga. Wabadde ayingiragira buli kanisa ne gy'otamanyi. Kati ono yali awo. Nga yeebaseeko omuntu oli omutwe nga gumubobba. Kino kyamugamba nti sanyuse gwe omuddu wange. Twetaaga emyoyo mingi. Leeta emyoyo mingi mu bwakabaka bwaffe. Ono ye pastor omufere. Ekiseera tekiri ku lwaffe tekitumala. Mukole nnyo muleete emyoyo laba feesi. Kino kizibu kyennyini. Beera bulungi. Kola nnyo tuli mu lutalo. Tulina okulwana. Oyo bamwebaza mbu akoze bulungi. Kubanga azimba bwakabaka bwabwe. Obwakabaka obw'ekizikiza oba obwa sitaani. Tukyagenda maaso. Ono bamwebaza. Aferera mu lya ly'obusumba. Naye ng'atajjudde setaani mwereere. Atolooza yabadde ogende waka kyali mu nnyumba y'omusajja gwe yasinisa agende ku mulimu. Aye n'omusajja abadde bbawo oyo omukyala. Yamugambye tewali buzibu musumo sootula omukazi akuwe ku mmere. Ne bw'ogenda akawungeezi kubanga oba weesiga musumba nguluza talina buzibu. My lord, he's my husband. Kati yamugambye n'amugamba nti bbaawo
tateekerwa kukwatako. Omukyala n'agamba nti oyo bba wange. Kino kyakyuka. Tugenda maaso. Laba feesi. Saagala bba wakukwateko nate. But my lord, Naye mukama wange. how do I tell him that? Ekyo nkimugamba ntya? I don't think it's possible. Sinsuubira nti ekyo kijja kusoboka. Questioning your Lord. Oyagala kunyoma mukama wo. But my lord, Naye mukama wange. Is the temple of your Lord. Tojjeemera tteeka lya mukama wo. Nze ayogedde. Lord, Mukama wo taddibwamu. access to your body. Kubanga nze nzeka ayina olukusa ku mubiri gwo. just too much for me. Tugenda maaso. Come here. Yamugamba sembera wano. N'asembera. This body Omubiri guno belongs to your Lord. gwa mukama wo nze. I am your Lord. Kati nze mukama wo kuva n'olwaleero. Nze mukama wulidde. Have access to this body. Nze ayina olukusa ku mubiri gwo. Yali akyayomba nti bba wange mugamba ki? N'amunywegera. Bwe yamunywegera, ono akomawo kuva ku mulimu. Agenda otuuka yasanga gwe badalooza nti musumba. Ng'ebintu byakola. What is happening here? Yabuuza kye kigenda maaso wano. What are you talking about? Oyogera ku ki ky'okola mu nnyumba yange ne mukyala wange? You shall remain dumb Yamugamba ojja kuziba omumwa bw'otasirike. and shall never Yavaamu ekitangala mu maaso g'ono omusajja ayitibwa omusumba. N'akirumba ono omusajja nannyini mukyala amatu ne gaziba. Akamwa ne kaba nga tekakyasobola kuva mu kigambo. Mmwe mugendagenda mu bantu mwebasabira batekeko emikono. Omukyala yagamba kyokoze omwami wange. wish to be like him. Yamubuuza oyagala okubeera nga ye. Musajja watawulira amatu gawuuma. Takyawulira yagamba omukyala yagamba tekisoboka. Ono yatya n'agamba kyekigenda maaso. Henceforth, Okuva n'olwaleero your body, omubiri gwe nkidamu everything na buli kimu kyonna ekikyo byange. and you are to move into my place. Oyina osenguka odde ewaka ewange. Amuwasiza kifuba. Bw'oba toyagala naye ngenda kufuula ng'oyo bbaawo. Jjukira yamutaddeko akabonero aka 666 mark of the beast. Omukyala byamusobera. Omanyi mugendagenda nnyo mbwe basabire. Kubanga temwagala kusoma Bayibuli kigambo kye kati okutegeera amazima. Bw'odde nti waliwo nabbi eyaze eri n'ogenda. Nti waliwo olyagoba emizimu ng'akozesa akatambala n'ogenda. Ate olyagaba apo n'ogenda. Ehe. Nze omutwe gwange simala gaguwaayo. Mujjayo tukusabira Ronald. Tekisoboka. Tugenda maaso. Kati waliwo abakyala basatu. Bajja mu ofisi y'ono omusajja omufere. 3 of you have similar problems. Yagamba nti mwena abasatu ndabye ekizibu kyammwe. You need to be delivered Mwetaaga okusumululwa from the evil one who has blocked your womb. eri omulabe eyasiba embuto zammwe. Bano tebazaala. Nankya yaliwo. You must all come to my house tomorrow afternoon. Mwena mulina okujja ewange enkya akawungeezi. Prayers. Mujje musabirwe. Titujja kujja. 1. Ekirala, Nobody, teri n'omu. I mean nobody, Ntegeeza teri n'omu must know about this mission ateekera okumanya ku mission eno ey'enkya nankya nti mpulira. as a stumbling block. Ajja fuuka ekiziyiza olw'okuba nga temufuna mbuto. Tugenda maaso. Omanyi bano abasumba baffere To your service. baganyo bayita ba my lord. Nankya yali mu kawaiti. Ne bwe baali bafuluma njagala be pastor ng'ejja batunulira obubina. Laba amaaso g'omusumba. N'okuseka yaseka bannange mwe.
mpitibwa Ronald tulabe firimu. In my name. Enkeera bajja natandika obasabira. Nanche bamugamba ayimirire ne banne. Ne bayimwika ne batuula. Amaze obasabira agambye mu linnya lyange in my name. Si mu linnya lya Yesu. In the council of prayer. Nti okuwabulwa okwokusaba. While we're praying. Butubadde tusaba. Pull off your clothes. Omwoyo yangambye muggyemu engoye zammwe. Mbasabire. My Lord, Nanche yagamba mukama wange. asking us to do Kikyo tugamba okola. before Kimenya teeka mu maaso ga Katonda. women. Nanche lya Super Bible ngategedde ekigambo kya Katonda bambi. Are you questioning your Yabagamba mujje emero kye mbagambye mukama wammwe. My Bible tells me that Yagamba Bibuli yange ngamba adultery is the fruit nti obwenzi kibi mu maaso ga Katonda. before God Almighty. Era kya buswavu kya bwemu Katonda akibonereza. and be worse? Yabagamba mwagala kufa. Mwagala kufa, mwagala kujembera nze kye mbagambye nze Katonda wammwe. Tugenda maaso. Nanche yagamba nkusaamu ekitiibwa ssebo. Naye nze nganza ategedde Katonda. Sijja kulaga bwerere bwange. Namitala yagamba nange taata. Ku Katonda gwentegedde nze Namitala. Sisobola kukweyambulira. Tugenda maaso. Wasigaddeyo omu. Disappoint you. Nalwoga yagamba nsonyiwa okudisappointinga. Ne nalwoga ebbanga lyentegeredde Katonda nga muweereza ntambudde naye. Awo ate waakiri nsigala ku nsi nga sizadde. Abasinga okuba tubeera despite nga tulina ebizibu bingi. Buli kye bagamba okola ng'okola bukozi kubanga buli despite oba oyagala mulimu oba ogufunye. Ono yaseka n'asinika amannyo. Kati bano ne bafuluma ebweru. Musajja omugagga se bayina emmotoka mpitirivu. Ate emmotoka ez'ebbeeyi baakomawo beemulugunya. Nanche yagamba mmwe kino kye tuzzeeko. Namitala nti jjawo tugende. Nalwoga nti kino kye tuguddeko kiki. Baafuluma ne bagamba genda setaani genda setaani. Baafuluma misinde. Tugenda maaso ne firimu. Nigeria lero kye tuliko. Signs of the end times. Nange Ronald. Abalaba firimu zino amusinzira Saudi Arabia, Iraq, Bahrain, American, Uganda, Nigeria. Nensi zonna ze musinzira okubanga mulaba musinzira okulaba. Mwebale nnyo. Musubscribinge ku HP Films UG. Ne ku TikTok HP Films UG ne ku Facebook. Wonna wogenda HP Films UG. Namitala nalwoga ne nancha. Bajja ne bagamba kino kike tuguddeko bannange. Ebbanga lyemaze mu lokolenga bino mbadde sibirabangako. Nali mbiwulira buwulizi. A prophet to come down from heaven and tell us that man is fake. Yabagamba tunonye prophet omulala kono muno mwagala tufune omuntu avengula tugambe nti oyo musajja muyaye. Mufere. Yagamba nga tuwede kino kye tuguddeko kate tukirabangako. Ono yagamba nti mbakukola ekintu kyabadagambye neyambula engoye. Bawange nali mugambye ntya. Tugenda maaso. There should be fake pastors. There shall arise fake pastors, fake prophets, and fake. Yagamba nti kyawandikwa nti munaka ez'oluvannyuma bannabbi ab'obulimba bajja kujja nga bali ng'empologoma enonya gwerya. Yagamba nti manyi bakyala bameka oba bakazi bameka omusajja bagambye beeyambule ne beeyambula kubanga bali desperate, balina ebizibu bye bagala okuvunnuka. Omu yagamba tufuneyo nabbi omulala tugendeyo tusobole okuba nga tuzaala. That's exactly what I'm going to do. But what am I going to explain to my husband? Yagamba bba wange naali mnyonyodde ntya. How do we know the true men of God? Yagamba tugeetyo ntono musajja wa Katonda. I'm going to my own house. Yagamba ngenda mu nnyumba yange. Children in my house. I'm not going to attend any other church. Nfukamire n'omwami wange tusabe sigenda kudda mu kanisa yonna. Oba musumba bakyo baki sigenda kudda mugenda mu kanisa yonna. Ono yagamba sister Nora lindako nalwoga Namitala muwulirize.
Nancha yagamba waliwo abasajja bakatonda batuufu n'ababi. Naye twetaaga okusaba Katonda tubikule tumanye abatuufu be baliwa n'ababi be baliwa. Yagaka ngene mpereze Katonda nge mu nyumba yange. Ine ebisigadde byogenda simanyi munsabire. Sijja bisobola. Nalwoga kangende nze nalwoga. Namitali asigala gamba nti Mukama Katonda wange. Ndayira newankubadde nkyali muto sizaalanga. Nesijja kusinza sitaani lwakuba nti njagala mwana. Kali njagala wekanye ono omukyala. Bawe gwe bazibye omumwa n'amatu. Omukyala yagamba nti nze ngenze. Jukira Pastor Mufere yamugambye nti olina okusenguka gy'obeere nange. Musajja tuyalaja nagamba mukyala wange lwaki tombeererawo? Lwaki tombeererawo? Laba bwenfaanana bino bize kululu bize lwa musajja omufere. Kyekino ekiseera mwe twetaaga okunoonya Katonda tusabe nga tuli wamu sobola okusumulukuka. Omukyala aliko emizimu, aliko mark of the beast. Yagamba nze ngenze. Golaba mukyala kukwata bintu kunno bagamba twawukane nga tumanyi na kiki ekimutwala. Kumba ali possessed. Yagamba nti omusajja yaŋŋambye ngende ewuwe be masagala fukanga gwe. Musajja watu yalaja na bambi. N'alaja n'agamba bambi yagamba tojja kuddamu kundamu gate eno nga nkoma weeno. Musajja watu bambi yagudde ku musajja omufere kubanga badde ayagala afune emirimu. Yaddayo mu nju bambi n'atula akabalazawo nga bimusobedde nga tamanyi kikyagenda kuzzaako. Yayimusa emikono n'agamba Mukama kikyonkoze. N'omukyala gwe mbadde nsigadde naye gwe mbadde nkyesiza agenze n'amatu tegawulira n'omwa tekusobola kuva mu kigambo. N'okwebaka yebakaawo. Tugenda maaso ne firimu yaffe. To realize that man is fake. Katonda yajja n'agamba omusumba omutuufu. Tinategere nti oyo musajja wa sitaani. Omu kuba agendere wa pastor omufere. Tugenda maaso. Wulire saala. Bali bakyali awo waliwo yakonkonna nga pastor akyasaba. N'agamba nti mubeere n'emirembe kubanga mpangudde. Ajja kunono okuva mu maanyi ag'ekizikiza naye waliwo akonkonna ku luggi. Bano bagendako ewa pastor omufere. N'abafera ne bagaana ne bajja ne bagamba omusumba ono omulala omutuufu. Gamba oluvannyuma lwange. Kitange, mu linnya lya Yesu, nzija gy'oli ng'omwonoonyi. Nsonyiwa. Nzikiriza Yesu kola mulokozi wange nga Mukama wange era omulokozi w'obulamu bwange. Setaani okufa n'olwaleero toyina kifo mu bulamu bwange. Nkwegaana. Buli ndagaano gye nkoze naawe ngimenya ngisazaamu. Amiina. Ono bwe yava eri munnabbi w'obulimba bwa pastor omufere yajja eno ewa pastor omutuufu n'amunyumiza bwe byatambudde. Ne baddamu n'ayatula buto ne basazaamu endagaano zonna ze yali akoze n'oyo omusajja oba omusumba eyeeyita omusumba naye nga mufere nga sitaani mwennyini. Waliwo yali yeebase ne wabaawo ebikuba. Wuliriza. Awulira amaloboozi nga gayitiŋŋana n'asituka. Yagamba soko akute Bayibuli soko lindeko. Yagamba Yesu. Yatandika okubanga asaba.
mukasirise budde bwa kiro busemberera okukya nenga uli awolewe biwuma wabweru n'atunula ku mabbali TV obudde bwamala ne bukya. Kati wali ajja n'agamba makya malungi. Ono yadduse wabbaawe n'ajja woono nabbi w'obulimba. Yamugamba nti mukama wange ogenda. Nja komawo bambi. I intend to visit salon later today. That's okay. All right, just take your time, but make sure my food is ready. Yamugamba naje njagala okula ku kyala nagamba genda naye komawo mangu ofumbe emmere. Okay. Tikale webale. My lord. Mukama wange. Can you leave me just like that? Osobola genda bwotyo tolina kyeweerabidde. You forgetting something? Tolina ddala kyeweerabidde. Najja naye naga nzijjukidde. It's okay. N'asembera munywegera amusiibule. Oyo gwolaba abadde alina omusajja. Ne omusajja yafuuse kasiru n'ekiggala oba byebyo. Kyentegeeza talaba ate tawulira ati tasobola kwogera. Omukazi yagenze n'ono omuloodi. Seba ali mu ntebe asoodde ka TV kyekyo. Ne bambi mukazi watu naye si ye wabula bamutaddemu emizimu. Musajja alina oluseegere lw'emmotoka alina abakuumi bamugulira w'enzigi. Bannabbi bano ab'obulimba baba ne ssente baba n'ebitiibwa ate abamu ne gavumenti z'ensi. Ntegeeza ensi endala eyemmwe simanyi. Babawo obukuumi security oba tosobola kumutuukako. Ezo zonna zola mmotoka z'oyo omufere oba nabbi w'obulimba pastor omufere. Ze zimugobera aliko obukuumi. Tugenda maaso ne firimu. Njagala bwe tuba tulaba firimu eno tubeeko bye tuyiga. Bagise Signs of End Times. Nga bajja bafulume ekikomera. Jjukira twalabye nga mukama we Setaani amwebaza olw'omulimu ogw'amaanyi gwakola. N'amugamba nti aleeta abantu bangi mu bwakabaka bwabe kubanga obudde butono. Kati pastor omutuufu yajja ewona omukyala. Honestly, I am glad I followed the direction of the Holy Spirit. Agamba nebaza Katonda gobeddere okulungamizibwa kw'Omwoyo Mutukuvu. To follow you. Okukunoonya sister. From the salon. Nenkusanga wano oyo omukyala. Yoli bbaawe eyafuuse yakasiru. Child of God. Eyafudde amatu. Ono omugagga oba nabbi w'obulimba gwatutte. Amen. Kati ono pastor omutuufu yajja n'amusanga yamunoonya n'amuzuula. Actually, my husband is a pastor. N'agamba nti ne bba wange musumba nga wayiseewo akaseera. And I know how to become men of God like you. Yagamba nti manyi okwaniriza abasajja ba Katonda nga ggwe. Eno mu nnyumba banyumya. Waliwo asikaali agulawo geeti. Eno gye twalabye ng'ono pastor omufere. Tulabe firimu bana njagala muyige. Twali tuli awo tugenda okulaba oluseregende lw'emmotoka emu ku emu nga zitandise okuyingira mu kikomera. Agano ge maka g'ono pastor eyita pastor omufere omubbi omuyaaye omuweereza wa Setaani naye mwenyini Setaani. Ng'emmotoka zitandika opaakinga emu ku emu ndowooza oziraba. Tugenda maaso. Bannaye mbasaba mu subscribing ku YouTube channel yange HP Films UG. Ne ku TikTok gye tuli HP Films UG. Omusirikale ng'ajja ng'agulira woono omusajja sebo n'okuvunama wavunama. Woman of God. Yagamba nti ono omusajja ogambye pastor. And his ministry so that I can pay. Nti obuweereza bwe abuyita batya n'amunyaga eyanisobola okufuuka mukwano w'embe ng'amukyalirako. Here he comes. Nti wuunaze. Ono yagenda omulaba. My lord. Ng'amumanyi. Pastor. Yagamba nti ono gwola musumba.
pastor choose? Nti pastor ono bba wange naye musumba. Omufere agamba akola ki wano? Kiki kyolose mukama wange? Kiki kyogamba? Yalagira bamukwate bamufulumye. Yabagamba lwaki mufulumye musajja wa Katonda? Oyo pastor mulamba. Omukyala akanda kulajana musajja bamuleke nti muweereza wa Katonda. Naye ono Setaani agamba mukafulumye. Jukira emyoyo tegikwatagana. Omwoyo w'ekizikisa n'omwoyo wa Katonda tebikwatagana. Yamugamba gendo kyakanyiza bintu byange musitule. Pastor bamubeba wagulu. Pastor yali nali mukusa musima bukaba kwa omukisa. Bamutwala Misinde. Hey. Oli omufere yasigala eringala bagamba mufulumye bweru kasasiro. Ne basula bweru wa gate. Ne bakomawo. Ayina bakanyama. Tatuukikako nze mbabuli. Yajja mu nnyiivu eri mukyala we. Yagamba mukama nga tewandi kikoze ekyo. Kikino kyokoze. Mpuliriza. Saga kudde mukulaba omusajja oyo maka gange. Okitegede bulungi. Okitegeera nti kitegede naawe. Yingira mu kisenge kati. Akazi kattu tekamayi lwaki kalekawo ne bba waako. Yagamba kale ngenze jangu ngenze nayingira mu kisenge. Pozo genda kuntuga butuzi nayenza musajja oyo musumba mwagala. Yawulira obusungu. Yagamba anumbye maka gange. Yabirowooza amutya kubanga alikamanyi ga Katonda. Oyo ali wagule nnyo. Oli omusumba gwe bagobye basebe ne bannyabo. Aweereza Katonda omulamu mu mazima ne mu bwesigwa. Kati bajja eri mukama bwe Setaani. Namugamba nti omuweereza oyo yali wagule nnyo. Yanumbye maka gange. Ate ayina amaanyi mangi agasinga agange simusobola. Ekyo nakirabye. Nja kusindika emizimu gyange gye seducing. Amaanyi ag'omubiri gajja mulumba. Yayita muzimu gumu. Ojja genda n'emizimu emirala. Yabayita baabo. Nambasa ne banne. Yabagamba mugende musendesende ono pastor. Mukakase nti amaanyi gago galina mugamujjako. N'abatunuza amakayukutu. Akayukutu kabalyawo munga remote. Yaseka seba aseka asanyuse. Ulira. Awo abasanyuse. Wali wakabu. Bapita Ronald nkola omulimu guno nga ngwagala. Mbulira bwensoma bwensomesa. Alenga bwe mbulira enjiri. Akabaka ali awo. Kasongodo olulimi. Anti mukwana nnyo. Mujja kwana embwa. Osanga omuwala nga anyiridde naye ngaali. Tulabe firimu. Embwa emeze n'endali ndooza mumulaba. Kyova olaba ebyokwekwanya-kwanya. Kati ate n'akyukamu omuntu omulala. Omanyi okwana Joani. Nga mweru mugala otuuka gye mulaga. Ng'ate gw'oli naye muddugavu. Ng'alina n'embaliga ate oli talina mbaliga. Nabuguzi Musa nkutumiddeko Mr. Wi-Fi. Nkwagala nnyo muganda wange. Kati waliwo n'abalogo. Awo bakola ki nange simanyi. Ayina n'amayembe ssebo n'abalogo.
yafuuka musileya lwakuba endali zikyaganya oterera. Mbagambye mwe abakwanakwana ennyo mwegendereze. Waliwo n'omulala eno ku mazzi. Jjukira bano babasindise bagende eri omusumba oli omutuufu bamusedusinge bamuteeke mu kikolwa eky'obwenzi, amaanyi ge gamuveeko. Kyova olaba Nabalogo ne banne ne Nambasa sebo bali tebeetaaga genda mu botiki kukyusa ngoye. Asobola okujja nga ayambadde gomesi n'ayambala mini n'ayambala empale gwe. Laba entambula anti mwagala nnyo bakatwoko. Nze ngambye mbasaasidde mwe abakwanakwana. Twaddako eri wansi mu malaalo. Ekizibu kyagolokoka. Obona ye mukama bonna balina mark of the beast ku byenyi byabwe. Nga jafuluma ava mu malaalo. Mwabatayagala kusaba Nabalogo ne banne nkulayira bajja kulumba ekiro bw'onooba tosabye. Nabo omulabye Nabalogo omulaba bwanyiridde amayembe gabuze. Ayina sebo ne kasimero ne makeup kwali atambula nga ali mu remote. Agomaka ga musumba ge balumbye. Laba. Kati awo bakola ki? Labayo. Oli endali zaganya okuvaawo. Oyo wakusatu ejo nno mizimu n'owokuna bagisindise balondamu abawala abalungi babasindike bagende eri omusumba basobole okumusedusinga. Simanyi mutunulira nze mutundula eri. Ndiko Katonda mumanyire mulabe mujja kuntegeera. Ale muzema tunula eri kwe kyuka mangu tunula eri. Naye bannange ndika amaanyi temwina kye mugenda kunkola. Tunula eri. Mulowooza tebantide tebagenze. Wabala kye tukwa tusabira omusumba ono gwe balumbye mu maka ge aleme kubanga atusibwako obuzibu. Musumba ali eno mu nnyumba ye aina office ey'ewaka ng'asoma Bayibuli. Yeah, please come in. Waliwo yakonkona ne bamugamba yingira. Wayingira abawala embooko omanyimu abagala abawala abalungi. Yadde nnyashi oba ente yabakuba tteke simanyi. Bamugamba tuzze kukyalira. Ne basembera. Tukuwe kyoyagala kyogwana. Balina obusungu kuba bakimanyi w'amaanyi. I bind you in the name of Jesus. Yagamba mbasiba mu lya Yesu. N'aba ne banne bagamba ogambye eki? He doesn't hear you anymore. Titakyakuwulira kubanga tukusinga amaanyi. My Bible says, Bayibuli egamba whatsoever I desire. Kyenaayayaananga mu lya Yesu nkisabe kijja kumpeebwa. Nabalogo ne banne n'aba basindika amaanyi. Pastor n'ateekayo ekigambo kya Katonda ye Bayibuli. Man, now, even as it was in the days of old, nga bwe kyali mu kiseera eby'emabega fire against the prophets of Eriya bwe yayita omuliro ku bannabbi ba Bayaali, destiny to them forever. nange mbasuubirako omuliro leero. That the unction of the Holy Spirit Omwoyo omutukuvu leka abokyeyokye, to open. leka ke kati. Give the Holy Ghost. N'abalogo ne banne batandika okulya ng'omuliro gw'omwoyo omutukuvu gubokyeza, ne batandika okubula omukoomu. In the name of Jesus. Waliwo oyo ente yamukuba tteke talina nnyashi. Over Jesus. Bagezaako okulwana naye tekisoboka, maanyi ga Katonda gaali mangi.
ne bagezaako kumulwanyisa. Musumba yali ajjudde ekigambo kya Katonda, amaanyi ga Katonda, omwoyo omutukuvu yali ku ye. Yasindika omuliro mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba nti olw'erinnya lya Yesu buli we lyogerwa emizimu gidduka. Kino kye bategeeza. At the mention of the name of Jesus, every knee bow down and every tongue confess this is Pastor wangu de yatunula n'amaanyi bambi musajja watu. Mazima genyi gali gamuwedde. Lubadde lutalo lw'amaanyi, yeebaka mune ku mmeeza bambi ng'awulira yali akooye. Tukyagenda maaso. Ono sitaani omufere, omuweereza wa sitaani yali atudde mu ntebe. Ne bakomawo balemereddwa abo boolaba. Oba kati oba bakola ki simanyi na kumanya. Basindisa abantu banna naye mission egudde butaka. Ne bayimirira. Nono yasituka. Laba endali, laba. Mwagala nnyo emimwa emitintinge giijo. Couldn't you defeat him? He is very powerful spiritually. W'amaanyi nnyo mu mwoyo baamugamba. Subdue him. Amazima ge tetumusobola. Would have passed. Aweereza oyo ali waggulu ennyo. Tebamwogera linnya, bamuyita ali waggulu ennyo. Yabagamba byonna nabirabye. Tugenda mulumba mu buliwo bwe yagamba. Tuzikirize byasinga okwagala. Era yagamba nti kimanyi ky'osinga okwagala ge maka go. Nja kukuba ennyo wejjusa olunaku lwakkiriza oyo ali waggulu ennyo osobole okukyuka. Of the flesh will have taken his belief in the righteous one. Kati bagambye nti bagenda kulumba famire ye, abaana be, mukyala we, babakube mpaka omusajja ono pastor aweerezo yali waggulu ennyo atuuka okwejjusa olunaku lwe yakkiriza okulokoka. Aweerezeyo Katonda ali waggulu ennyo, bo gwe bayita ali waggulu ennyo. Tugenda maaso. Yabagamba ekyo kyennyini. Ekyo kye kituufu kye mulina okukola. Ne bajinika ne baseka. Baba basanyuse bagenda ku mission. Owendali zaganya okudda, zaganya okuvaawo. Ne ba akoze atya. Awo basanyuse bakoze eki. Laba. Kakati saasira omusumba. Mwaba tayagala kusabira baana bammwe famire zammwe zinyika mu musaayi gwa Yesu. Njagala olabe setaani omulabe engeri gy'abeereri ng'omulabe akupangira okukuzikiriza abaana bo osobola okwegaana oyo gwe wakkiriza. Naye nga ffe tetumanyi. Kati famire ya musumba yali awo ayina abaana babiri n'omukyala n'omukozi n'atukunda. Kati ffe tulabye nga setaani yali apulaninze okulumba amaka g'ono omusumba omutuufu y'ono ne mukyala we. Bagakube bamubonyeebonye atuuka okwejjusa olunaku lwakkiriza okulokoka. Aweerezeyo Katonda ali waggulu ennyo. Taata yajja asibula abaana be batabani be babiri bambi balina gye balaga. N'atukunda naye ne bamuyita n'atukunda ye mukozi. Naye n'atukunda ajjudde amaanyi ag'omwoyo mutukuvu. Ayina Bayibuli, ayina ekigambo. Tugenda maaso. That reminds me. People should not go home to give grandma trouble. Right? No, they won't. So you leave it there.
Baba sibula ne bagamba mubeera olunaku baali balinako we balaze ne bajja bafulume ennyumba bawerekere taata n'abaana be n'omukyala baali balina gye balina okwolekera bambi bagende era bwe batuva balinnya emmotoka ne balabika nga beeyongeddeyo gye balaze gye tutategedde. Yagamba nebaza Katonda kubanga tuli balamu ate tugatuuka nga tuli balamu. Bavuga emmotoka bagenda kumbe maaso yamubuuza biki byolaba. Batandika okusaba emmotoka n'ekyankalana banyenyanyenye emmotoka baagala bamusanyeewo baagala yeegana kaakati jjukira ebyo yabiraba abasigadde tebabiraba. Mwokajja kula emmotoka nga yeekyanze dereva gamba neekanze omuntu naye nga simulaba naye nga temumanyi lwaki kyekyatuuseewo. Oluvannyuma twakomayo no waliwo emiranga n'okwazirana mu maka gano yalina ku njere musumba. The Bible says in the book of Romans 8 verse 28 and we know it that all things work together. Ono amugamba nti Balumi Bayibuli egamba nti ebintu byonna bikolerwa obulungi olw'abo abagala Katonda. Bajja bamuzeemu amaanyi abaana baafudde oba balwadde bali mu ddwaliro. Yagamba tokkiriza Setaani ekino ekituusewo okumalamu amaanyi. Pastor Nywera beera mugumu. Yamugamba oli musajja wa Katonda badowereza Katonda ebbanga ddene. Ti Bayibuli egamba awa mukisa omuntu agumira okugezesebwa. Okwo kwe kugezesebwa okumukoyiseemu okwokufiirwa abaana bo. Naye tulina kuweereza Katonda mu buli mbeera yonna. Bambi bajja bamugumye bamuzeemu amaanyi olw'okusoomozebwa kweri ayita musaawo eyo. Tugenda maaso ne firimu. Bamugamba bambi teweeraliikira maama guma. Bamugamba jjukira. Bajja bamugumya muzeemu amaanyi mukazi wattu naye nga takikiriza. Teyakikiriza nti abaana be baali bafudde kati talina mwana we twogererawo waali. Yagamba mwe bali nnyo mwenna okubeerawo ku luwange gye ndi ne famire yange. Omukyala gwe ntegeeza okulaga nti mufaayo. Era nsaba Katonda will continue to bless and protect you all. Yeeyongera okubaba omukisa n'okubakuuma mwenna. Kitwala kukkiriza ng'ofiddwako abaana bo ng'atubadde oweereza Katonda naye osigala ng'okyamukkiriza. Mukama twongere ekisa, tuwe ekisa, tuwe amaanyi. Yabirowoozaamu musajja wattu ng'awulira kimususseeko naye talina kyakkola. Katenkera bajja eno ku kkanisa. Yakomawo ng'alina obuvumu ng'alina amaanyi. Tosaana kumanya nti abaana be baafudde mu aksidenti. Yagamba nti abaana Katonda tugenda tendereza Katonda. Ebisenge bya Yeriko birina okugwa. Tutendereza Katonda. Njagala oba oyo omukyala atudde mu kibiina bw'atunula. Ti bw'oba okikkiriza tugenda tendereza Katonda yimira ku magulu go. Kati mutuule. Njagala mumanye nti
called out people from the members of this church. Katonda isa abantu okubera memba b'ekkanisa eno. That I rely on you. Tinesigama kumwe. Carry out the duties of my master Jesus. Okutwala maaso omulimu gwa Mukama waffe Yesu. That you are the light. Nti mwe kitangaala. You are the salt. Gwe nsibuko y'ekitangaala. Kati waliwo nde yafuluma. Mwabagala okwefulumya mu church nga teri kibatwala bweru. Waliwo ekyavaayo. Ono afuluma, tugenda maaso. Kijja kidduka. Ne kimwambala. Kimwambadde oba badde alagawa oba gula soda. Nti Bayibuli egamba. Let your light so shine before men. Kireke ekitangala kyammwe kyake mu maaso g'abantu. Balabe ebikolwa byammwe ebirungi bagulumize kitaffe ali mu ggulu. Bayibuli pastor abuulira ekigambo nayo yabuulira olunaku olwajja oba wiiki ewedde. Abaana be babiri bafidde mu accident ye kane mukyala be baawonye. Kati Yesu yali amanyi nti bw'anakuba abaana be efamile n'agisaanyaawo ajja kubivaamu. Kati abadde agenza ogula soda yafuna endali z'abale talina. N'addayo munda mu church gye ntegeeza. Ayingira. Bali mu evening service yova ekanisa tejjudde bantu bali ku side emu. Bwe yajja. Nti watonde bakufa oyina kufa. Laba endali mpolimbo genda kufa. You cannot deceive me. Ono yaseka daga tosobola kunimba. I know who you are. Manyi gwani. Nzaweereza Mukama wange. No. Yagamba nedda kakana. The earth is the Lord's. Nti oyo ow'amaanyi ye Mukama ensi ye. According to Psalm 24. Lwaki bafuna endali nga bamaze okuyingirwamu ebintu biri? Yatandika kulwa n'agamba w'amaanyi mu ntalo. Ono naye agamba nti amaanyi gampereddwa. Yatandika okusaba ng'akoola Katonda. Lwaki? Bagenda maaso basaba. Bambe yali awo. Byamusukako ensala yali ekuta akati. Ate teyagwa ekigo. Bimuvuddemu essala yaliko amaanyi. Mukyala n'alwadda yagamba musabe. Batandika n'okuyimba akayimba. Awo manager wange baleese ekyokulya wano mansanyuse funya amaanyi. Ono omuzimu gwamwamuka ne gumuviira. Gwadde bweru gwe. N'abaloga agamba kino kikinaguddeko. Yaddayo nga teyeyagalidde. Batandika okusinza nga beebaza Katonda. Kubanga yali abalwanidde entalo. Musumba yasembera n'omwana muwala we yali. N'amukwatako n'amusabira. N'akoola omusaayi gwa Yesu. Through the devil entered her. I block it with the blood of Jesus. Yagamba nkunyika mu ndagano y'omusaayi gwa Yesu. Tewali maanyi mabi gonna gagenda kwambala mu linnya erya Yesu. Olowooza firimu tewedde. Olowooza firimu tewedde. Mmwe abatayagala kusaba. Mwabagala ogenda mu bapasita mb'oteekewo omutwe bakusabire. Mwagala nnyo okuwaayo emitwe gyammwe nti pasita nsabira naye ng'akusabira tomumanyi.
ate nga nawe kenyini amaanyi ag'okwesabira ogalina. Nze nabagambye omutwe gwange nagaana oguwaayo mu buli azze mukwata ku mutwe osabe. Onsabira biki? Bayibuli egamba nti amaanyi ag'okufa n'obulamu biri ku lulimi lwaffe. Kitegeeza nange nsobola okusaba. Munkwate bulungi, sigamba nti okugenda ne bakusabira kibi. Naye musome Bayibuli ate tusaba Mwoyo Mutukuvu atubikulire. Tusobole okutegeera ani mutuufu ani atali mutuufu. Mukitegede kyengezaako okwogera bamikwano. Amanya gange nze Ronald, tugoberere ku HP Films Yugi ku YouTube, subscribe, liking, sharing, bambi commenting. Leka tubulire enjiri fenna awamu. Waliwo ka film ke tugenda okubanga tuleeta akalala wiiki ejja. Saagala osubwe, sigala ngo liking, ngo sharing, ngo commenting. Tuyina okubulira enjiri awamu. Enamba yaffe eyitako ku firimu. Boina kyagala okwogera nange, ina kyagala okumuza, ina kyagala okunsa, boina ka firimu koyagala njogerere. Osobola okuyita ku namba eyo eyita ku screen yo. Tujja kuba twogera. Nze mwenyini nzagikwata. Mukama bankuumire abankolera obulungi obutagambika. Tusisinkane mu kafirimu kagenda okuddako. Mu linnya erya Yesu mbasabidde obulamu, mbasabidde omukisa. Ekisa kya Katonda kibambale mwenna. Emirimu gyemwe gibeeremu omukisa. Abaana bamwe bakuumibwe Katonda, teri agenda ofuna kabenje. Mubeere bulungi, mweraba.